Yebani. Era nja kukakkana sina kyakkola. Bambi. Kamala okuleetera ku kino kuno. Bambi neyanziza mukwano. Sinyo munnange. Ndaba Tute ebizibu byonna ebikuliko ebirowoozo ebibi okkakale. nga kanyogoga. Nkitegeera naye kyemmanyi era kyenkakasa nti Maria akuvumya ebintu bingi ebityoboola kwegamba ebimalamu amaanyi. Naye kyensaba omanye nti byakuvumye byonna si bw'otyo bw'obifaanana. Wabula ate Maria yabifaanana. Bijja kukya. Mpaawo kitakya. Olaba ebisubi ebyo? Bukya ku makyango bisubi bijjudde omusulo mungi. Naye zigenda okuwera ssaawa 3-5. Nga gukedde. Nga gukaze nga teguyiwa. N'ekyo kijja kukya. Kumi terikyawo omwo. Maria oyo ateeka okuba bwakutunuulira alaba tolina magezi akuvuma oli musiru. Naye ate nga munnange nga wali abakulabamu omugaso. Nga gye bali eyo abakwagala abakulowoozaako. Nga buli lwakutunuulira bw'ati agamba naye ne bukya bwe buti Mukama Katonda oyo nankwasa ku kasengejja mu ngalo zange 5 b'eppaba. Ensi eno nnyinza ogifuula eggulu. Naye ng'ate munnange ekisinga okuluma nga ggwe tobalaba. Leka naawe ate kwogera bw'otyo. Kubanga nze buli muntu ankolera ekirungi mulaba n'okumwebaza ne mwebaza. Okakasa. Sikulimba mbalaba n'okubeebaza ne mbeebaza. N'obawa n'obudde obubamala. Kati mpozi ate ekyo kye mbadde nange simanyi ng'omuntu nti oba buli muntu akolera ekirungi waliwo ekisukkuluma kumwebaza ate n'okumuwa obudde. Naye nakyo bwe kiba nga kiina kikigattako n'obudde nabwo nkirabye nti bwetaagisa. Naye Maria ojja kukyejjusa. N'otolaba muwendo muntu gumulimu oba yabajjibwa mu muti ki? Wangi Muzeeyi Kalambuzi. Abaddewo naye agenze. Wabaddewo akasonga wano ke mbadde mmubuuzaako. Olumugambye n'aswakira n'atumbira tateesa. N'atambula n'agenda. Naye kye tugenda okukola kati kamunoonyeeko. Bwe mufuna ndyoke nkukubiri. Kale ssebo. Neyanziza nnyo ssebo. Mwami Kasenge. Wangi. Okusinziira ku bivumo Maria bye yakuvumye byakuyisizza bubi omutima n'omubiri. Kati tuotuta nkyo nkyekakasa nti twanaazizzaabo byonna ebyabadde ku mutima naye ate omubiri. Kakano kyensaba tugende mu kinaabiro onaabeko. Ebivumo ebyo byonna Maria bye yakuvumye bikuveeko bikulukute paka wa Maria. Kale neyanziza. Atufaayo kambikwate nkutwalire yeeri. Mbadde mmanyi nti ompa amazzi ndagabula zikinaabiro ngende naawe. Nedda ssebo. Nze nina okubikwata nembikutwalira mu kinaabiro. Mbadde mmanyi nti ogenda kumpa buli kadomola ngende naawe ndaga ekinaabiro weki. Ebyo bikolebwa Maria. Naawe. Maria yataabuulirirwa. Naye nze omukyala gwesenga wange gwe yatuuza. Gw'olina kulembera nze ne kuvaako emabega n'ettawulo n'akadomola. Ye mukyala ow'empisa bwe batwe balina okuyisa omusajja.
wabula nno gwe ojja kummeza amalala. Si malala bwe kityo we kirina okuba. Tugende. Olembera. Wotera wali ku nsonga. Siripazi teziri eno. Mbadde mmanyi ziri eno kati kangende nzireete. Kale. Ovaawa. Owulidde nkubuuza gye ndaga? Oyogera bubi. Gwe nkuganya kwogera bulungi. Omanyira nja kuwumiza gwe. Nkubisa amaanyi ze kubisa amateeka. Mateeka ki gw'omanyi? Ye omwami wange omwagalira mu tteeka ki? Asiiba ayenjera adda wanadda wali. Si gw'onoonya? Bwe manyenjera nga nnoonya bbawo gw'onoonya ani? Ndaba naawe oyenjera. Nja kuwumiza gwe. Maama. Jangu osange wano nkukube n'amaanyi gogo. Naawe komawo wano nkube n'amateeka ago. Jangu wano anti gwe ayagala, jangu osange wano. Bannange komawo nkube n'etteeka lyetu. Ayasaamirira. Mannya bolaba wasaamirira akamwa kamulinga akagega akakalu. Kati muli owulira otya? Wabula byonkola. Mpulira mpewedde. Tulabaawo. Zenna mpulira nzikakkanye. Kati otoowolokose. Naye mwami Kasengejja. Olaba buli kimu kyenkola. Njagala kugobako stress za Maria zonna. Era buli kimu nkikoze. Naye wabulayo ekintu eki. Obulayo kuwummulamu. Okuwummula kutya? Kati kyobulayo kwebakamu. Oyingire mu kisenge, weebake, okakanye obwongo, otowolokoke. Wabula nkubulira ate ekyo kyoleese bwe buzibu bwange. Gutya ati? Nze kasita kantanda ne neebakako emisana. Mba mbireese. Nyina engeri gye ŋŋonda nzena n'enzigwamu amaanyi n'otuuka n'okumpita okulya emmere nga siina nagasituka. Ebyo obadde obigondera eri wa Maria nga jjojja okwegoyera. Naye wano kwoneebaka bw'oti ogenda kudda engulu ng'okomyewo ng'oyina emirembe. Kati era mpozzi ŋŋenda kwebakako wano mu ntebe, gwate kati nze ŋŋenda kwebaka wa atalina buliri wano mpozzi era nga nzize mu ntebe. Toŋŋamba nti Maria abadde akwebasa mu ntebe. Entebe ezo zaakolebwa nga zirina kutuulibwamu so si kwebakamu. Kati nti ngende mu kisenge ky'omubuliri bwo. Ate kirina buzibu. Obuliri bwange tebulina buzibu, osobola okugenda ne weebakamu. Naye ate bw'oba tokifuniddeemu mirembe. Atofaayo waliwo ekisenge ky'abagenyi. Osobola okugenda eyo ne weebaka eyo. Naye era ojja kufunirayo emirembe. Kale, kangende neebake. Kiri sayidi yeero.
Bisirikirwa. Science okukola. Tolira kaali. Kakati bisirikirwa. Kati wano we nadda era wembeera. Essente ze wampa natolako ekitundu n'engula wano. Era nkwebaza. Webale nnyo okumponya akayumba kaali kubanga enkuba yatonnyanga ekyamazima kayumba nga kakunkumuka ke kafunda konna n'obeera nga asula mu musenyu. Weebale kubanga ondaze obuvunaanyizibwa. Abantu abamu bawa ssente natakola buvunaanyizibwa takola ebyo byalina kukola naye gondaze nti wenkuwa ssente endala osobola okukola ekyo kyoteekeddwa okukola. Era nkukakasa era nkusuubiza buli ssente gy'ogenda okumpa ngenda fuula olaba nga njikolamu ekyamakulu. Waawo kyolambulako wano Bisirikirwa oli wa ddembe kubanga wano eno nnyumba yaffe era we tugenda okubeera. Kati wano olabyewo tugende nkulamuze ekisenge ky'abagenyi ekyange n'effumbiro naye wankoze bannange. Ndabirawa Nze Maria. Owa kiki ekikugazizzaawo kazi wattu omanyi nagenze n'enkola ensobi n'enzina amazina okugamala mu kiwattu nga tuli mu kivulo kya Nansawude Entertainment. Naye ki byankoze? Omubiri gwonna gunnuma nakayama nnuma otulo tunnuma twavudde mu tulo twafuuse mulo. Nze gwange kandeebako kuntuule ku tulo. Omanyi noonya kasengejja. Wabula nno naawe Maria ogenda kwonooneka ng'atagenderedde. Bw'oba onoonya kasengejja tolina munoonyeza wano mu maka gange. Ate ndabira waleka naawe gwe kennyini waŋŋamba bwenvumanga eri kasengejja nga gwenotaayiza kati namuvumye. Kati mbadde manyi no wamutaayiza nga tuli ku kituufu. Kayinjo kakano obadde omunoonyeza ki? Nina omusajja gwenjagala ankoleere ku kasengejja obulabe. Akuba omusajja oli tamanyi kasengejja kyokka bambi abadde azze nga saamanyi kasengejja lwakuba kasengejja nga yakavaawo ewaka bwaffe. Maria awo wobutuuse weewo naye kakati engeri gyobadde wagala omukole bamuteekeko obulabe buli bwennyini okukuvuma bati kyonna kati engeri gyogandye obulabe obwo singa obafune ne bamukuba wakyamu abasobola omugongobaza ne bamukolera ddala ne bamunoza ne bamugongobaza n'atuulawo mu katebe nga wabeera nga buli kimu wakakikola. ndabirawa ndaba nga n'ekyokumugongobaza walayi tekimala. Mbadde njagala bamutte kuba ndabira ddala nga kyekigenda okumpuliza emirembe. Gwe tokiraba ekyo? Ekyo kyekigenda okukuwa emirembe mu mutima muli obeerawo ng'olina emirembe. Mpulira nga kyekigenda okunsanyusa ku mutima gwange kasengejja bamutte nsigaze ennyumba n'ekibanja ndyoke mpona emirembe gya kasengejja ku kyalo. Era bw'olaba ebirango nga biyita manya nti kasengejja yafudde nawe akagaali bw'omulaba ng'ajja bw'ati manya ze kulikira kasengejja. Omaliridde ofuuke nnamwandu? Ate ndabirawa naawe ekyo tekikyakola mawulire. Abantu bafa bulijjo ye kasengejja bw'afa omulambo gogenda kwetimbako nti nno Maria yeyamuse.
ago ge mawulire agandeese. Weeraba. Mukazi ayagala kunsita. Mwami Kasenge. Ekikujja mu nnyumba ne kikunaawula okuleeta wano atodde mu byokwekubagiza kiki? Kubulire ebigambo bya Mariya bimazeemu amaanyi kuba sirina kye siwulidde. Oyo mukyalawo Takyali kati era sibangako na mukazi mu nju. Nze era bulijjo sikimanyi nti mu nnyumba nsulamu n'omutujju omutemu. Ninga kakati ddala nzitira oyagala kibanja na nnyumba. kibanja ki kitaweza naye kanamba nga ne butulifa ne bwoba ng'okayingira ttaka olufa bwoti amazima ga Katonda bakusimirako fuuti 4 ku 3 ate nga terina kirigenda kugasa. Kale Kati oluzzaako ki? simanyi kijja kulimu. Ate nga munnange olina okumanya kubayira ky'okuzzaako akirina. Era nange kati mmaze okukyetegeerera naye manyi ebyange era nga buulira erinnya lyange Kasengejja. Ebyange byakusengejja kubanga oluusi nyinza okupapa ate nenkola ekikyamu ekisinga ku kyenandikoze. Bulijjo mmanyi nti ebintu abantu bye boogera bye basoma mu bbaluwa ziba ngero. Nakola n'amaanyi gange gonna okutukkula ekibanja ekyo. Bulijjo ebimu mbiraba ku mukedde kati olwo birifunze. Amazima ga Katonda nti ali. Naye simanyi kyakuzzaako neetaaga ka space just kulaba gwe nnyinza kukola naye ng'ensi eno tekungira kyalina okumanya. Olwaira akikola nze naye bayinza okukikola mu famire yaabwe. Munnange nkubamu akafaananyi nga bazze kuziika Kasengejja Costa ziri wali zipaakinze ebiri kitundu nente ddala ndifuna njagala ku nsi kuno. Omulina Hello. Engineer. Yebaleko ssebo. Kakati oli ludda wa? Aha, kinkoze bulungi. Kati jangu wano ewaka. Saawo kayumba wensula. Eno ku site gye wali okola. Ejja nkuwe ssente ogende ogule pavers, langi, seminti, ogende obireete olongoosewo mu bwangu obw'ekitalo. N'emmanju njagala okuba yose plasta waggwe bulungi olujja lunyirire ennyumba kisige langi buli wamu wabeere nga watemagana. Nkugambye omusajja akomawo obutasukka nnaku 3. Omwami akomawo essaawa yonna namugamba ennyumba yaggwa dda onfuna. Kati atuuke nga ennyumba etunula nga bw'ogiraba. Ayangu watulongoose ennyumba enyirire omusajja agenda okudda akakasente kituufu
okitegeera awo nange embeera mwesigwa gyali naye bw'asanga nga ate ennyumba teggwanga ate nga namugamba yaggwa nkugambye waka njagala wanyirire atende nti kituufu wamma mukyala baagala omulimu gwe namugamba okukola agenkoledde mu butuufu ndi mukyala mwesigwa okitegeera